Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya gwe n'oli otya agifollowinga nawe agyekuumirako bagita Afudde TV kikubiriza negamba nti kyamazima kyo kyewakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga kadi wano updates mba nazo each and every single day. Nkugamba nti comment section bw'eri awo ntera obubaka mu comment section ate osigale nga ofollowinga Kitalo. Waliwo omuwala eyafudde waliwo omuwala eyafudde era nga munnange yafiiridde Saudi Arabia. Kigambibwa mbu yeetuze abala bagamba madaamu we yamusse. Waafidde wabaddewo ekiwandiiko nga kiri mu lulimi Oluzungu. Bagamba nti gwe olina amanyi ebikwata ku mugenzi tukusaba otegeeze aba famire ye ne bagamba nti RIP, rest in peace. Omuwala yafudde naye ekyamusse bikyatankanibwa. Omanyi nabagamba baana bangi nnyo abafa e Saudi Arabia n'emmanga g'Abawalabu munfeera tegerekeka. Abasinga babosi bwe bagamba nti be babettira. Kyuka nabagamba nti abaana bangi nnyo abafa ne betutamanya na kumanya. Nze kwesanga eri oluusi abafa ababosi baabwe ne babaziika nga tebategedde nti bafudde. Abasajja ne bakanya kulinda abaana baabwe ne balowooza abaana be batuuka eyo beekyusa ne babavaamu nga bafunye kasite kumba abaana nga baafa dda. Naye ggwe abaana basinga bagenda naye obanga agenze mu kattiro, obanga agenze mu kattiro, obanga agenze okufa, obanga agenze oba mu geyeena kuba basinga tebasimattuka, obanga agenze mu vita, obanga agenze mu lutalo. Omuntu ogw'amagye bw'anaagenda mu lutalo oba ogenzeeyo nga weewaddeyo kufa na kuwona, kakati n'emmanga g'Abawalabu bye bibeerayo. Kakati emabegaka waliwo ate gwe nawulidde Iraq eyo bw'ate yafiiridde mu muliro mu supamaketi baagikubyeko bbomu. Ekiriza eggwanga lya Iraq muli entalo. Amanga g'omu Middle East gonna agasinga galimu entalo bannange, muli entalo. Amanga gakyaganya okuba gatebenkera. Amanga ga Middle East amanga g'Abawalabu muli entalo. Pakati Iraq tali abasiraamu. Saudi Arabia be bakyali omakakamu tebanabeera ntalo ne bankubadde abantu bafa naye teri ntalo. Ne baba beekuumi batya simanyi naye entalo ziri e Iraq eyo. Yabadde agezi ne baboosi b'okukola shopping mu supermarket baagikubyeko bbomu era abantu bonna abasinga bafudde ababaddemu bonna kubanga yafudde ne famire yonna eya boosi we yonna. Njamu batuusaako naye kasike mbatuuseeko ono eyafudde walumiza okuba nti naye kayeetuze bwotisi kubanga basanzeewo ekiwandiiko lwakuba ate tebasoma ekiwandiiko kyabaddeko biki byadde awandiise oba oliawo biyinza okuba byamuviddeko kubanga yeetuga. Ayinza okuba kituufu yeetuze nga yasise akapapula kaali ka suicide note kakiyadde akawandiise ng'agezaako okulaga ebyamuviddeko kubanga kola kiyetta newankubadde naye kyababoosi bo kubanga baamusse nakyo kiyinza obutaba kikyamu naye kisoboka okubanga kituufu kuba byonna bisoboka. Byonna bisoboka kuba byonna ebyakoze eki kuba byonna ebyabaddewo. Akati kiriwa ekituufu kubanga mbagambye nti byonna bisoboka. Ekyokwatuuka kisoboka kubanga aleesewo suicide note nekyababoosi bo kubanga bamusse nakyo kisoboka. Byonna bisoboka. Kakati kiriwa ekituufu? Tujja kuba tubitegeera byonna jasikubiriza negamba nti sigala nga ofollowinga Afudde TV gye birala obindekere neekubiriza negamba nti comment section bw'eri awo ntera obubaka mu comment section ate osigale nga ofollowinga. Mbaagala nnyo mwena era nembeebaza naye mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi nnyo okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ku kadi likinga okomentinga ate osubscribinge onyige ne kadi bagiyita Afudde TV. Waliyo Afudde Uganda, waliyo KRTV Uganda. Now kubiriza negamba nti kyewakola kyakabi nnyo okuba nga wasubscribinga ate n'onyiga kadi. Bambi Kitalo nnyo kya Kadama. Abaana bankuba kiro bafa, ate Saudi Arabia abaana bafa
nenze namwe ekingamba nti yabafa ne tutabategeera n'abafamily abwe ne batabategeera ne watabaawo n'omu ategeera nti bafudde. Oluusi baboosi baabwe ne bategeera bokaboka nti bafudde. Oluusi ne babakasuka eyo muziiri magwanika oba mulimbo abakasuka eyo ne mulinda muntu yagenda Saudi kukola myaka ku myaka giigyo 5 giigyo 10 15 20 ne mulinda kumbe yafa dda. Oluusi nga baboosi be bamwettira mena abawalabu nabo si be bangu ennyo era oluusi nga erwala ebirwadde n'afa batategeeza famire nti yafudde. Famire engeri erowooza omwana yabeerabira kasita afunamu akasente kumbe yafa dda gwe balowooza nti yabeerabira olwokuba nti yafunamu akasente nga yafa dda. Ati no munnange yensi mwe tuwangaalya naye nga Kitalo gye kyankuba kyeyoono bagita Fad TV ugimbe baza mwena abagifollowinga namwe abagikumira update simbanda zina kuddamu kubanga mbeera consistent kubanga mbatuusaako amawulire bane siri consistent nnaku zino amawulire mangi agampitako nga tinalyagadde okubanga mbatuusaako. Kitalo nnyo Bambi mbeera bulungi mweraba.